Nebazeko Kasuku bambi. Kasuku yambeererawo mu bufumbo obwo. Yabupikanga atagala mwawukani. Yapika yakola kyamaanyi okwagala nfiireyo. Kasuku yagala ofire mu bufumbo. Bwange bwonna bwali bututta obulamu bwange. Baali banziise. Tewamanya. Baali banziise ab'ewaffe. Kitange yali anziise nalulungi we bannange. Obuzibu bwava ku bajjabo? Tebalina maanyi. Nishalo mugoma nzo nesimba muno no. Olaba nawangula oyo. Zenga ndi muzibu. Obuzibu bwava wanna. Kati nonze namuwangula. Namala nantekako ba kifeesi nga buli wengenda bantambulirako. Namala nantekako babayito babangamba kuba twakwatanga video zaabwe. Babayita bano basaye bampambe. Semwai. Oba basemwai oba baaki naye nga nebifananyi byabwe abasajja abo byantekako. Nga bantambulirako nga n'omuntu wagenda wa boda nga bugamba natuma ngo wa boda ku dduuka. Ningatuma wa boda ku dduuka ne mugamba gendo je ekintu ekine kitoba n'entuma abantu. Nga babatambulirako paka. Era nga babeetoolooza naga Nash njagala kutuuka awo ebintu mbina naye abasajja bantambulirako olwo. Nga babeera ku dduuka ne beetooloola kamera zonna nga zibakwata. Abanga abani abasajja baba bakwagazaaki. Ne benyula ne bagenda. Nga lwasa asasula abasemwai bakwati bati bakuba. Nozange dogoliganya okukola. Lwasa akuloga. Lwasa abaya wangu. Nkyanyirira. Naligambye nkyawooma. Kati ntangaye bugambye nkyanyirira nkyatukula nkyali mweru. Teweka kasampoma yo kati. Ati sagala nkyogereko ekyo nnyo. Titalina kye byali anzijako byonna nabizaawo. Emyezi ebigye jjabidde kati ndo andipereketya. Shamu wangamba ngokola gu interview nga sisobola kutuula wano kwogera. Anyiza okwogera n'empitira obusungu bwali bungi ebyantukako byali bingi nali mulwadde ng'ebintu ebinnuma bingi nnyo byasobola kwogera wano. Bintu byali bingi amagini gaali mangi nnyo nga sisobola kwogera. Naye kati olaba okay, I can speak out because kiri kyayita. Avuyo konna ne bweyazannyanga omuzannyo gwe nga guli smart. Wadde gwali gutwala obulamu bwange teyanvumanga teyamboggolerako yayogeranga nga mukakamu si yampitanga akamami mami ne daddy olemwa tyakuboggolera ngagala kutta busi mufengo oli mulaavu muve ku basajja abafere muve ku basajja abasinga emyaka it's happening bwe tugamba naye nga ekirungi musabira nyafu n'omukyala amwagala nekulu nafuna ow'emyaka gye bannange muve ku basajja basokolodi bagagga basokolodi b'amannya bw'oba oyagala okufa ennaku abika by'abasajja bibiri byesonyiwe naliko omugagga ndi mugagga ne bannina erinnya bano bashaloomu mubeesonyiwe oli awo omusajja ng'akoze pate bye Nash Group wawulira otya pate yaliko omuntu omu ye n'amacupa ge geza busungu sayogeza nga busungu byonna byalinga bituufu nze sina kintu kye navayo ne njogera mu kamera nga kyali kifu byonna bye nabyogera byali bituufu byonna bye nayogera byali bituufu ayonoona ku buliri nedda kankuddire mama ndadi Lwasa yakubye omusajja mbu mami Nash Group nze ndi maama wa bisajja bikulu kimpise mami kyokka sikimanyi namba mpya. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Akwajusa ng'akola ne pate bye Nash Group yaliko omuntu omu anda tufita jajja wa Kasuku n'abayita n'agana okuzika kati pate yagana Kasuku mpenya lya pate kiri kizoro naawe naye kintajja ku pate ya mwami wekusiibula ansibula nali nafa musiru pozi yali kale yali akola yali yanziika nga manye nga yanzita kiba yakola pate yali atukiza bulombolombo bwa kubye yali akola nga kimanyi yakuziika wafa. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kaswe ekigambo ekiz happening manya oline Nash Group kuseti tulikoje soko nyonye poja za ffe nga tetonna kutandika byaffe soko nyonye kano kakola ki
kano kakola ki nga bakyali fresh. Yes, Nash Glow amwe kabaka mukwerusa kino ekiziga abakimanyi mukimanyi kikufulira ddala muzungu nga bonzava tosigaza buggalo tosigaza wantu waddugavu wenna oba bina oba kisambi nebina lyeruka buli wamanti buli wamu okisigawo kino kya mubiri gonna ya ate gwe atakisobola kikutugulako kiba kya mitwalo 3 enene yakiba ya mitwalo 6 tasobola kitugulako ogula buguzi kano kanako remover ku mitwalo gye 5 n'emitwalo 10 nobanga weeyagala obugalo buno tebusigala ne kasabuni kaffe kennaaba kati eno ye daily routine yange omuntu ambuza okozesa ki everyday this is what I use bino bibiri webiti bagambye kino ekiri muno kye kimu nekiri muno just eno big size njiwanya abantu ababeera ewala abatagala kusindika bintu asindika omulundi gumu naye nga ka daily routine kange ke kano nabaka nakasabuni ne masamasanga bondaba nenesigako kino ekizigo everyday mujje mugule ebizigo enamba yange eri 0777 otukulenga bwentukula shalo munera bwentukula bufumbo waite bunzisi otukula nashi wasanga mufumo nga ninga ekiziziri kizezenge nenga sibira bane basajja muli babi abasajja tebabagala abasajja muli babi tebatwagala naye ate muli babi abasajja si mikwano gyammwe tetuwulira kyokka tetuwulira nenashonyirira bwasingo bwe bukunyiriza bwasingo mbeeramu n'akasente obwasingo mbeera nnyirira naye ninga nesiba ku bintu ebitali byange laavu si laavu naye nejjako kikwa amanyi nti no mbadde ntuse ku gino emyaka nga sifumbirwangako nga banzalamu naye nga sifumbirwangako kati nayagalanga nnyo okufumbirwa ate nina ekintu kimu kyobulabanga nnyo mugapu zaabo abafere bokka nze omusajja kasajja Shalom ne bwabanga ajja ebyoyo gwe mbangerezaako nga buli wemukube esimu agikwata buli wemubuuza oliwa ndi ku tavari nga waali kwata vidiyo nga waali mukubira ku maca nga buli wemukubira buddakika ze mukubira abeerawo zino images ezisooka amafuta gakoze ki amafuta gangenzeeko amafuta gakoze ki ganzigweddeko emmotoka eri mu kusika n'aleeta imagensi ezo bannaye banange taata wange mbadde namugambye okumuwa emitwalo 5 n'aleeta obwo obuntu obwo butonono bwe bwantwala obwo mu kusooka bubeerawo naye bw'omala osemberera omusajja kireke abala vidiyo eno mujjukira we twali twakolera ku Tavern Woods n'okubeerako ne ku Lwasa kati oliwa ndi wano ngali akitiivu guno omwaka teri ekyo kipakanya survivinga ku data waffe abannayuganda otuufu muli babi teri ekyo nishipu egenda kuwangalya ku data waffe bannayuganda tujja balwana ne ate mwalirwanye bonna singa bonna mwabalwanye ne muleka mirembe ne munne bannange bannumye naye naffe watulumye nashinosiramula n'omusajja Lwasa noga musajja mulungi azinga mwatuwantende nga tubakyalidde nga twali antende naye nga nabalabirira nga nabawakeya nasha abasajja babi sajja teryali nswazizza bwe lityo naye Shalom kuguna omulembe sajja kadde esajja kale teryali nyambudde bwe lityo kuguno kukana akaseera nnyongera okubajjukiza siddamu kubeera na musajja asuka myaka 35 okoya abakulu kyolabye nasho kirabye ate sidda mu bufumbo nze banange nali nfudde Shalom nali nfudde mu bufumbo nali nfudde hakimanyi bagate mujja kuweza independence ne mugiyitako nagate mujja kulya Christmas ne mugirya Shalom omuntu wafuna omukazi nganze situnuulira nnyo nti bigambo byaba buli kimu kirabye situnuulira nga tugundi background ye eri etya though kyenagwamu nali kyo sikimanyi era wamulanga wane wabeera ne Kasukunga yogamba oyo gwadde timatamumanyi amanyi kyakyogeranga nenga ze simanyi kyategeeza otegeera nze si ravu wakali ravu love simunino kyagamba nti we bansinziza amagezi wa wano nti nze ndi muntu nti bwemba nti kutte ku muntu simuleka kyekimu obadde kimanyi nti nze nali mu bufumbo nga nina bajja bange 5 neze gumalabanga mu kamera yabaaliyo bonna they are 5 ate nga bonna balina abaana naye wabalabangako
nti oli yansibanga akatambaala nti bonna gye bali lwafunyeyo 2-5 abawaayo lwatafunye ne babeerawo naye nga tewali amanyi nti gye bali ng'era nze ntijjisibwa nga nze gwe mulaba wano we wati ng'era nkimanyi bumanya mu butuufu nze nawangula nga simanyi ti ekyama kyali kirala kye nalimu ndowooza mpooma ndowooza mpooma ndi muto ndi mulungi tyekadde lyefunira kibebi ekito kyeva lineesibyeko soowa naye nga nnyongera okubajjukiza abaana ab'obuwala mu bintu byonna sigaza ka bizinesi ko byonna bikole ono bwakudisappointi nga lesinga abantu bave ku laavu nkubiriza omukyala nti ono bwakudisappointi nga kugenda kwaddako bave line ku line paka essanyu ly'obulamu Katonda waali butwalira naye gwe kola gwa kusanyuka naye mu byonna tova kukukola Shalom ka business kange kano singa tekaaliwo nze singa ndi mukyalo ekisooka nejjajjabisa ssente nnyingi ekyokubiri nali neetaaga obuyambi bungi nali neetaaga natuuka ekisama Shalom nga neetaaga keya y'abantu ng'omuntu gw'onyumizako nga byomunyumiza agamba ozannya firimu okimanyi omuntu omunyumiza n'agamba yeerogoza byali biru byonna naye ekyambeererangawo ekintu ekyantaasa kubanga bizinesi eno yaliwo byonna byabeerangawo ne byekyanga ne byefuula Shalom obadde manyi nagula essimu nyanga bagiteekamu layini ejjamu reedi nga layini simu kadi nze nayita mu bintu tu astagafullah siridda ku bisajja bikadde avubuka nga si mmere naye siriddamu kuganziza ddala ndifuna essanyu n'eŋŋenda nali nfudde bannange era ekizigo kino tukiwa ekitiibwa kyanzijanjaba ate nekinyiriza nekinziza engulu shemu nze nasala ku nviiri naddugala nembeera ddala ng'eddiba ly'engatte ya bbulaamu nobanga jebbi tolaba jebbi wa papa nali natera omutuuka gwe naddugala ng'obufumbo bwe bukuddugaza obufumbo n'ebirwadde ebyaliyo n'ebizibu ebyaliyo obadde omanyi nti bw'oyingira obufumbo otuuka ekiseera kimanyi okuteerawo nti kati ng'omuntu nga nze tuka ne ŋŋamba kati nakiyingira saakiyingira na ssente nnyingi nti zaaliwo nakiyingira olw'ebyo bye nali neetaaga nga byogamba bye weetaaga mu omusajja oyinza mwetaagako ki alina obudde bwo akuwuliriza afaayo akulumirira okitegedde nti ogamba kasita nkola ya 3 kasita nkola ya kakadde oba ssente tewali walifuna ndikola ki abakyala kyembakubiriza muve ku basajja babasuubiza genda nekoni genda nekifeesi naye nga kasha abeerawo bagenda kusuubiza paka boli egoba kikyosiga mu bantu yes genda n'omusajja kagwirawo nti zizize azze n'ekisawo kikino oba ava kuzijjawo naye muve ku basajja babasuubiza bakubiriza ekintu kimu laavu yonna gy'olimu making sure nti ekisawo kya ssente kibeerawo ebintu byogamba nti bannaye gundi tuteesa gundi tuwuliriza bannange mubijje mu bwongo kya mirundi ebiri ekintu kyenjogerako okwagala ennyo ssente si kirungi naye ogenda n'omuntu akusuubiza nga talina kibi nnyo otuuka okuba nga kukoze ekintu nga wejjanjabisa zizo naye bw'oba yakuwaayo akawumbi bw'aba yakuwaayo ekisawo kya ssente omanyi okwata muzizezo oba otandika okukusaasaanya ebintu bibiri byakubiriza genda n'omusajja aleeta kashi mu maaso go ekyokubiri nga si wasuubi tujjafuna nja kuwa naye omusajja addamu tajja yakuwa n'emmotoka emmotoka eyange nagyegulira Shalom emmotoka yange nagyegulira atwadde bagamba lwasi yagula emmotoka balimba nze nakavuga emmotoka 6 wano wendi nti ntunda eno nenzizaawo eno netunda eno nenkyusaamu eno bwentyo tebangulyako ku mmotoka ekyo kyo bambi temudamu nakukyogera kati mu relationship eno wafuna ondwadde zokka nabiti wafunayo kalungi konna wadde tekaliwo kuolaga manyoke nafuna ewalwasa okuleka ebizibu agalogo endwadde bajja bange nga balinga bajja bange baali balogo lwakuba nange sigenda nno bajja bange balogo teza lwasa w'amaanyi olaba mukulogerako simanyi kati zino kazi twadiba ate ejuka yabona tekuli yakola ku bakyala be
Kati no post za ku TikTok nga muli amwe nemmere wazijjayo kina zijjayo. Okyazirabayo. Nazijjayo ko Lorenziruka nga nziruseeyo rinatuuka natuuka ku simu kujjayo buli kimu ekisobola okutugatta. Wadduka budde wakera bukezi nodduka nove waka. Naddukayo budde kiro noza ssaawa nga 10. Ez'okumakya? Lwaki? Sagala bigenda mu byayita ndi happy nfanana bulungi obulamu bwaddawo dda. Ajja kubuuza nashinga kye bitakusaye kumwofuna obuzibu. Byali bingi kyomangana nalwana entalo mpitirivu nga nvudde mu myezi 2 n'ebyo nakati mbinyumya mu lugero. Nebaza mukwano gwange Swabla, she fought for me so hard ne tata wange. They did whatever they could. Okulaba nga mpona. Ng'owona ki? Amalogo ne saddaka buli n'ebyandiko buli kimu nga balwana kino. Mwana Swabla simaina kyendimuwa. Tata wange yampanga buyisente kyetagisa. Sigwa asambula Lwasa. Ebisera byanfuniramu. Ku TV. Namuga sideti nga musajja mukatoliki. Nemuga bena nambi ulidde ne Sajoze weisamu. Which you know communication yeri fine. Nayo obusiramu. Yaddamu kunkubira nga ine kasiko nangamba nzuno va kusiramu kakati salawo ne bampereza n'aka video. Ninkubira kalulu nzujika nali nvuga nali nawo nalukolongo nesika nezibai n'emparking n'empuli nezira kusimo osiramu soka kasa iye gwabulayo kati okusalawo yasira mukanga akwagala gana mulanga yekubya yaka oyo tasina mulanga ko enze nina amaanyi sagala nnyo muteka mu mboozi zange kuba nate yakuteeka muzize yamanyi talina byakola amisinga bye namukolera ovanga ku mukazi akeera ku makya nayoza nasimula nafumba nakulabirira nagolola nakola ki zinyanga zoza mu bufumbo bwe nani kyabeera n'enjala Shalom obwa Lwasa nani kyabeera n'enjala gowanda banga nazo nali nazikwanyulako ddambu nkwaza bufumbo wajjusa okubanga asalako enjala zo mu bufumbo bwa Lwasa nnyo n'amaanyi jjukira nalinga mmere yalyanga nnyige Lwasa ngalya mmere nyige ate weba yamula otagikombako oyina okkeera ku makya n'ogifumba n'enaanuuka ye emmere gyali abasajja b'e Masaka kisiranira naabo alya boyiro kanyama n'okakaliira n'okateeka ku boyiro n'okateeka mu boyiro talya bisiikesiike Lwasa nyama ka box kati wawaatanga n'akamu wakeranga n'owaata nga mpaata n'ofumba ekyenkya n'ofumba ekyeggulo n'ofumba woofumbye lwesaafumbanga bwoba olumu bwomwa mu mwanda banga nga mpositinze ka video nga tutambudde oba nga sagala kufumba ne mugamba jangu nsange wano tulye kati ngokera n'oweweza olutooke ne lunaanuuka bwe ruti nedduuka manyi nti nasooka n'endiggala nga nkola online yekka ng'oli mulaavu yali yaŋŋamba tuulaawo wakugira otulake wakoosa okondabirireko ze onzize engulu naye saamulabirira ebiseera nabeera naye yali tatukula yali atukula yali ayeruse yali anyira yalika bulungi kati buntunuulira ojja mulaba olabewo enjawulo nga ngolola nga njoza nga nkola buli kimu ng'era omukyala omuganda yabuulirirwa ate yali ayagala obufumbo munnange naye kati asitagafulula sikyayagala era bw'oba oyagala nkutwale ku poliisi geza onfunyisa olubuto oba ontwale mu bufumbo nja kutwala ku poliisi nkusibe omusajja yenna aleyogeza oŋŋambe nti nno obufumbo oba onfunyisa olubuto nja kutwala njagera na ku CPS ogulewo fayiro nzigulewo fayiro omuguleko ogw'obufere obutujja obutemu kyalamu naye olowooza asobola okuddamu gwa mulavu ku bye nayitamu osobola omanyi ti n'obufumbo obwo bwali bwa myezi 8 n'omwaka tegwawera jjukira nasooka n'embeera wabweru nga tetuli munda myezi 2 bwe nayingira munda myezi 6 period naye mbwejjusa obulamu bwange bwonna bwali bututta obulamu bwange baali banziise tewamanya baali banziise ab'ewaffe kitange yali anziise nalulungi we bannange obuzibu bwava ku bajjabo tebalina maanyi neshera omugoma nyinza nesimbamu olaba nawangula oyo nze nga ndi muzibu obuzibu bwava kati nno nze namuwangula namala nanteekako bakifeesi nga buli wengenda bantambulirako namala nanteekako bebayita oba bagamba kuba twakwatanga vidiyo zaabwe babayita bano basayemu bampambe semwayi oba basemwayi oba baki naye nga nina ebifaananyi byabwe abasajja abo beyanteekako
nga bantambulirako nga n'omuntu wagenda wa boda nga bagamba natuma ngo wa boda ku dduuka natuma wa boda ku dduuka ne mugamba gendo gye ekintu wekino kisoba ne ntuma abantu nga babatambulirako paka era nga babeetoolooza naga Nash njagala kutuuka awo ebintu mbina naye abasajja bantambulirako olwo nga babeera ku dduuka ne beetooloola kamera zonna nga zibakwata nga abane abasajja baba bakwagazaaki ne bennyula ne bagenda nga lwasa asasula abaseemu ayo bakwati bati bakuba ndowooza ngedde goliganya okukola lwasa akuloga sagala kugenda mwezi mboozi Shalom gwampise n'ozimbuuza nzinyumya okuba kati lugero I'm fine, I'm looking good. You healed. Nakabya kusanyuka TV ku by'abakyala fida. Mulira abakyala nzi. Mulira abakyala ni mukyala ategeera. Bako social media. Atategeera nga ali mu love. Sitegeera nga ndi. Sikyasobola kugwa mu love obadde otya naawe byaluli. Nayo kyali myaka 2. You still have your time. Ezo nenso bizibawo mu bulamu. Ezo za school fees. Wekuba kuyiga oyo school fees simanyi. Wasomye ebigezo babiyise. Allahu akbar. Naye nga nkubiriza abaana abawala bw'oba wakusetolinga funa omusajjawo ng'omuliko wekka. Abakazi baloga. Abakazi balogo. Bw'oba tewekakasa ddogo totawaana kugenda ku musajja mufumbo. Abakazi bamalirivu ku babba baabwe. Zigeye bandoga nga abakazi 3-4 nga bonna baloganzi. Era singa sayina maanyi mangi. Bagamba abawala abali era bba waabwe bwe yanzannya shege kwe kwali okumpangula. Naye bw'oba tewekakasa ddogo va ku basajja. Abafumbo. Funa omusajja wo. Funa jebyo oyo nga wakumanyira omukuba nakuba ne munyigira wiki ne muddamu ng'omanyi temuli muddogo. Temuli mukazi mnajja tuloga. Okitegedde? Abe wuno ali singo. Yamanye naabo nebo. Mukwano. Wazo yagala nkutuge. Ngamba kutwala abantu ku police owoza oli singo. Omusajja yakola ekintu omukadde teyandibadde ye omusajja nashenga bamwagala nkamula juice yangamba mune juice byo nakolanga nabikola esabo yangamba obugalo bwange bukadde Shalom soka abantu balaga obugalo bwange yagamba obukadde bubukadde yagamba tababanga muntu mukulu mundanga gwe atakokete badasikatukira Namandi mukadde. Wale ngabya yogera nalinga mu depression na mulwadde ngabanye naye nga ntulika ne. Osekada yake nyinyi. Guba kyogeddeko. Omusajja yasala ekigambo bannange. Yagamba omusajja yakyala ekigambo. Talabanga muntu muto kungulu. Naye mukadde munda. Lwaki tazanya comedy. Nga nashiguro. Oba lwaki agenda nazanya comedy. Okimanyi nazanya comedy ajja kola. Agende mu amalura. Agenda azanye comedy nze kyengo. Nabugalo bubo buto. Ndi kito Shalom naweza 2nd February naweza myaka 28. 2nd February. Nero asaba akuzaala. Olwaki mwepikira abantu abakulu. Nayagala gambye ebintu bye nayagala ku musajja oba byenjagala ku musajja. Musajja kubanga buli simu gye mukubira agikwata. Musajja kubanga ali active. Zino emergency njagala kusuubula payo milioni 2. Active ngali atya. Anti bye kunnyonnyola ngali active bwatyo. Amafuta gaweddemu ntera mwaga wiki gasobola okugagula. Emergency omulimba limya bannange ate kino na kino madde ngena kuyiwa mayinja n'omulimba limba. Naye ate nolabanga akwadde akamu ekitundu n'omaliza ekikomera bye nalingamu. Ebyo buntu obwo busooka obwo obutono obwo nga siziri sente nnyingi. N'omulimba limba tukoze tutya mbadde nayo milioni 10 mbulako milioni 5 tukole bwe tuti kati ebyo bwe biti ebyo byannyimbisanga abasajja. Naye ku ssaawa eno kasibe si kyayagala basajja. Wabamaze wabanabye. Nabamanye kanzire mabala gange n'ekyakalire nga bwe nnali. Ogenda kulya sente. Obadde omukuba exibo. Sidda mabega sagala na kumanya. Sina na ex. Ye ate bajjo. Oyo yawamba n'omwana wange nvaako. Sagala namuyisa mukamwa kange namwesonyiwa obulamu bwe. N'omwana we ne mwesonyiwa gwe yatwala era alinonya kubanze mama. Nagana na kusomero nninyeyo naganira ddala bwe banda bambo bankwate ndi mulalu mwana simwa byonna saagala kumanya kati okusigaza peace of mind. Bango manya mutwala bweru. Taina gye yamutwala wali kusomero.
wali okubeera ne peace of mind byonna nabyesonyiwa nesonyiwa entalo ate kati nazisonyiridde ddala akole kyayagala bwe mmaze namujja mu kyenda kyange omwana ajja kudda nnoonya kasita mulenzi ekigete alidda nanoonya saagala nakuyisa ba ex mukamwa saagala nakooye entalo Shalom nakooye abasajja nakooye buli kiramu sidda mu lutalo lwonna sidda ku basajja bonna buli musajja akole kyayagala nange ndi mu bulamu wange nkole kyenjagala ekirungi bannange mwebaza omwami oyo nti yampa sukulu fees mu bufumbo yanzijako ekikwa ky'obufumbo naye sifumberwangako lwasa akuwasa nati gambye yanzijako ekikwa nali sifunangako gamba nti banensusu sula n'omusajja buli lunaku keera n'enfumba n'enjoza n'ensiimuula tiyanzijako ekyo ekikwa nali nga naye banne obufumbo buba butya njagala nnyo okufumbirwa anti kati nayize nze sikyayagala mubeere eyo nze sikyayagala era siriddamu kwagala ate bwe yeetonda lwasa andise ekikoma nnyoko gonga gyolaba mugijja efaanana essaawa zina kyansobola lulinga mwalyanga gwe yanyiganga ettu nga twalya ntende nejjebbi nga twakyalidde n'amenvu nateekangamu sente sikyasobola gwe yateekangamu lwasa sente aba nange nali muloge nimanyi ti nno naliko eddogo n'ekisajja wakyagala nnyo wali obadde omanyi nti nno bw'oyingira oba mu relationship n'omuntu relationship nyingi gye ziri eyo Shalom omanyi nti osobola okumala omwezi nga sente tulina mukyala we yatoolamu waba akola omanyi kisoboka naye tekikuleetera kuva mu bufumbo kuba cooperation mu bufumbo 50-50 oba kisobokera ddala kuguna omulembe oba nekyera bbaawo aba bbaawo nga bbaawo mu butuufu talina ssente gwokera n'okola n'otuna kino ekizigo Shalom kino ekizigo bakigula buli lunaku kya mitwalo nkaaga kati nga nninamu lwaki oba tukwata nogaba naye gana abiri gengenda okufissa lwaki kyetulya kyetwagala si mu bubi ne mu busiraamu okugaba oba okuyamba oba buli muntu alidde ku ssente zo olina balaka gy'ofuna kati tusula enjala oba tusiba enjala nga ssente nzirina nga nkeera n'enkola tekisoboka naawe njikira fe ab'ebizigo oba gudde edduuka oba togudde as long as enamba zayo Shalom ffe twalanga nnyo we twalangira ng'obeera n'abantu 6 bakulangira kati oba weebase oba okoze ki oba okoze ate okulira nti otola tunnuma nengera order zikolebwa ng'omuntu akubira banene essimu wadde tolaba n'oweereza omuwala message ono mukolere kino owa boda kitwalo kitegedde nti ffe ab'ebizigo sente tezituggwako kati olajja kubuuza obuzibu bwavaawa like omwezi nga tunakwawukana omwezi ogwo byalinga bikyabirabanga oti alabakozanyizo nnambu kyakati kijja kukola saagala genda mu details ezo saagala kuba nyinza notulika n'enkaaga saagala kugendayo saagala ate omulabi abuuza like what happened mwali mu love you are fine all of a sudden tugenda okulabanga era okumanya twali mu love ze sisa kugamba nti teyanvumako teyanyombesangako nagendanga ne bonogamba nti Saturday nafulumanga nengenda out n'omusanga mutebe ng'akulinze yes nabyo ebyamunyizanga ebyo ngagambye osusse leero weekend bwogenda eddako togenda ekisooka katika ekyamunyizanga ngamba nkubira engombe njikubira eri wansi yokira mankoyi bw'otukubira engombe banaiba bonna ne bazuukuka nkutandikira eri naye nga siso agamba nti yanvumako sisobola gamba nti yakola ki nze n'abakyala be eyakubanga essimu nanjogerako ng'aliza okumumaza wiiki waba alinamu kasente kaba yafunye namugamba ono tebamwogerako togenda todda ku ssimu yange gasoogerwako nga sigambwako yali akwagala ebyalaavu omuzannyo simanyi bwe gwakyuka omuzannyo gwakyuka omulundi gumu nga saa teyali laavu yali ayisaawo bibye naawe yali takwagala nze kituufu saagala kubigendamu kuba ekituufu buli omu akyebuuza ntuula ne mukwano gwange awo Sabra naŋŋamba nenashi what really happened kuba kati wawonye wakati wawonye kyekyaliwo omusajja yabaki kyekyakyusa omusajja ani yabalira omusajja olutambi nalaba nga gwasaanidde ogenderamu ebyo ebintu ebyekiyayeyaye oba ebigambo byabbajjo byamugamba yamukusindikira bajjo sagala muteeka mu bino ebintu wali ku beeti saagala kuyingira mu beti zawe oba bambetinga kati oba bambetinga oba tebambetinga kati siriiwo nkyanyirira naligambye nkyawooma kati ntangaye bugambye nkyanyirira nkyatukula nkyali mweru tewekakasa mpoomayo kati ati saagala nkyogereko ekyo nnyo titalina yali anzijjako byonna nabizaawo
emyezi ebiri janjabidde kati ndo andi pereketya Shalamu wangamba ngokola gu interview nga sisobola kutula wano kwogera anyizo kwogera n'empitira obusungu bwali bungi ebyantukako byali bingi nali mulwadde ng'ebintu ebinuma bingi nnyo byasobola kwogera wano bintu byali bingi amajini gali mangi nnyo nga sisobola kwogera naye kati olaba I'm okay I can speak out because kiri kyayita ka school fees nenkeyanza era naye ne mweyanza zise mweyanza ka kitu kimunze ebbanga linabya nayete byonna bano obwavu n'akavuyo konna ne buyazanyanga omuzanyo gwe nga guli smart wadde gwali gutwala obulamu bwange teyanvumanga teyamboggolerako yayogeranga nga mukakamu si yampitanga akamami mami ne dad olemwa tyakuboggoleranga agala kutta busi mufenga oli mulaavu muve ku basajja abafere muve ku basajja abasinga emyaka It's happening bwe tugamba naye nga ekirungi musabira nnyo afuna omukyala amwagala naye ku luno afuna ow'emyaka gye kuba bali abayina naye tababala oba baweereza amalogo ge kugamba mbu Lwasa yakuloga nga Lwasa si yakuloga saagala kudda ku Lwasa tumuve nako tumuveeko tumukatinge ati nasha ayinza obba Lwasa si yakuloga ng'omulanga bwemage mulanga kisina kye mulanga I'm fine I'm okay namusangako ne juzi wali namusangako wali enamasuba baali bakaya nabiki nga ndaba besikambula beetuga bali ndoza bya bintu byakola ebya business namusangako embakwata ne ka video ne muganjagala kubuuzaako sebo sibyo otya nalinya boda nanzirukako anjagala mubuuzaako anti nali mponyi kasi kyalina busungu nga bondaba nga ndyokke ne musanga ng'owona okuva mu ki banje babuuza Shalom vaako nze ndyokke abantu bagamba ogamba wali owonye naye nga owonye okuva mu ki mwe mulina n'omuzannyo mmwe bannange muve ku basajja basokolodi bagagga basokolodi b'amannya bw'oba oyagala okufa ennaku abika by'abasajja bibiri byesonyiwe naliko omugagga ndi mugagga ne bannina erinnya bano bashaloomu mubeesonyiwe bakola ebintu bingi okubeera we bali ng'omwegomberaawo abakyala bali eyo lwakuba oli mufumu bali ngenda kukuttira akatale gwe kuba mundi wano anya si ffenna gwe yafuna omuntu w'omukyamu you are blinded by love kuba asaba twakati vino gakati senga nteeka mu makamba mmaze n'akuteekayo kati kalina wagirekayo onzije watonde nga nsula mu kalina ya milioni 2 nanti mayi ngambe eno kalina eyewammwe eno kati njesasulira gwe tonkubidde nga ndi wakano maana ondaba nakati uli nashi nogamba jabbe jukala nashi nga tugamba omukyala kakala akanyumira mu kalina eno mpangisa kalina etukulanga omuntu wano bere emityana ne mwali mubeera alasikala ate mu kibuga wakati awo wabba kuli wonzije wasulika awa bay oba oli awo omusajja ng'akoze pate by Nash Group wawulira otya pate yaliko omuntu omu ye n'amacupa ge ate nange mu kubuuliriza Peter ayita n'abakugira bbaala ne mugamba storage nangamba muna yazze wano nerine erikazi lyani erya Spark Jowe asekazi naawe ne bakola ebiwulire byabwe babaddewo babiri sekazi naawe mwana nega nsikiza mbolayi mwayawukana omanyi buli omutakkiriza like sikyanya kisa mu mutwe gwange Nashimbu kati be babasajja kyegambye muve ku basajja omusajja aseka naawe buli lunaku naye ng'alina kyakubalira sajja mmwe muli babi bannange muve ku laavu ezo bw'oba osazeewo nti banne kati njala kufumbirwa funa akavubukaako mwetandike abantu bagamba nkuwagira mwetandike laavu zammwe abakazi bakambwe nnyo ku babba baabwe n'abasajja abo balina ssente bakambwe nnyo ate bw'omusanga ayavuwadde akagalo kakatwaladdemu agaggawale bannange omwana omuwala ali eyo fuba okulaba ne woba bawo takukkiriza kukola suubula omunnyo oguyimbe ku TikTok bajja kugugula
Bana ba TikTok kyo baletera kibagula. Nti omusajja takkiriza kufuluma nnyumba, leeta lipstick omuyimbe. Muteke ku status WhatsApp. Status yo. Olange. Wewe nyini mwesiige bajaga nashe ekimwacho obusalo kisiga red. Red tabakya mwesiganya abantu yagwako ne gwe mwesigo onyuma. Ajja kwegomba gwamya mwesize ojja kumutunda. Ofuko okulanga oberamu n'akasente. Naye nga nzira yeeri nti funa omusajja w'emyaka gyo. Omusajja omukulu. Akukuba omukube. Babatwale ku police enkya mwesonyiwe. Abasajja abafumbo mubaleke, abasajja abamanya mubaleke, abasajja abagaga mubagende kitono, abalika abagaga ne bavuvala na ate bamubaviireko ddala. Lwaki okoonera lwasa afe aliko mugagana yavala gwo. Bamubaleke. Njogedde ku basajja abika bisatu. Omufumbo mwesonyiwe. Omugagga ennyo mukwate bulungi. Mwegendereze ate eyazirinako ne zigenda. Oyo ye duka emisinde tomusembe yatakunnyonnyola. N'omulala omusajja ow'erinnya. Bw'oba oyagala kufa ng'olaba akikabya abasajja ebyo bina bireke. Obe n'emirembe gyo. Kwojja kwesiga ezigo kigaana okunoga ogete kinkwako. Kyali tekikyannoga. Omanyi ekisigo kyali tekikyannoga. Ezigo kyatuuka nga tekikyanoga ku mubiri. Sikirojja. Kino sikirojja. Kino sikirojja. Bw'oba owulira ng'oyagala gwa mu laavu otherwise laavu gireke. Bw'oba tosobola kwetandikira mulenzi wo. Buno obulenzi nabwo bulumya omutwe buyaaye. Kakwatemu. Bakole ki? Waba kakutemu kasana okwoleza empale. Ge magezi gowa abakazi ako. Yes. Nga bawadde. Ate oza namwe muwulira. Amavuka muwulira. Namwe temuwulira mulumya omutwe. Mulumya omutwe. Osinzira ku bansambya. Mulumya omutwe omusajja akujoga nga buli kimu okirina. Nga amabino gayina. Nga kalo girina. Ng'oli wa bbulaka bagamba b'ekizigo bakizigo. Ng'oli muddugavu eyakula obulungi. Nakujoga. Abasajja si mikwano gyammwe. Wadde naaka abasajja tebabaagala. Tebatwagala tetutegeera naye nze kati nakitegedde nze alhamdulillah. Nawe obeera mweru. Nawe obeera muddugavu ng'olina amabi. Baatugamba amabina abaana bakozesa jjala abaana bageze basazesaza amabeere gayimirire. Nena omusajja akulekawo. Buno omulemeze simanyi nakumanya. N'ekirala omusajja ekika ky'oba ofuna omusajja alina eddiini. Ati lwasadde muve ku basajja abambala obwambaza enkofiira n'obukanzu funa omusajja alina eddiini ng'omanyi ku Sande alina okugenda ku kyaki oba ayagala oba tayagala ku Lwokutaano nga tasukka muzikiti ng'asobola okukuzukusa ku ssaawa mwenda nti tusabe. Bannange omuntu alina eddiini kintu kikulu ayina akantu ke yeerekerayo. Bannange funa omuntu alina eddiini kabe mwana muwala. Naawe omuvubuka funa omuntu ng'olaba alimu ku ddiini buli w'onoofuna omuntu omukafiiri ogenda kubonaabona. Buli w'onoofuna omuntu atalinaamu n'omuntu n'ekintu ekirala omusajja gw'oba ofuna omusajja alina abazadde ng'omwana omuwala nti bannaye wonaafuna ogenda okuloopa. Naye buli w'ofuna Lwasa naye muzadde wandimulopyewa kubanga ni muzadde. Siri mukuriretingako oyo omuntu lwakuba omunsibyeko nnyo. Bw'ogaa tufune abalina abazadde kati Lwasa kati nze abasajja bali banzannyo nnyo shege nga bansumbuye nnyo ate nze ngwa mu laavu mangu nga bwe ggambye omuntu kasitaba nga atambulira ku kyemmugamba bannaye bebi emmotoka omanyi nti neefunye kino ekizibu n'aziteekako bebi mbadde njagalayo ngenda kusuubulayo ku bizigo n'ateekako bw'obusente obutono miliyoni 1.5 ng'abusobola bebi omanyi nsuze mu bbaala naye omanyi nti no biru bampadde biru ya $800 wagenze tomanyi ayinako mmeka n'omugana nina waana naye binsobedde agenda okuyimba nga zitaddeko. Ng'ayagenda esasula. Anti gamba abasajja abamanyi emergency. Mukama ntaasa emergency taata wange mbadde nnina okuweerezayo omuceere wa taata wange ng'asobola ezo emergency ze zisooka. Onywe mu bbaala ompeereze bbiru olw'okuba nkwagala. Kati anti kyeggambye nti abasajja bwe badde bantomerezaawo. Kubeeramu eyo layini. Naye mu byonna byonna byenkubiriza omwana ow'obuwala essaawa zino. Ebintu ebi funa omusajja alina abazadde gy'onoomuloopa. Abasajja abakulu nze nalimba ngamba nti kankyuseemu ze ku basajja abakulu nga kyenkyogerera nga mmanyi buli kimu abakirabye ajja kunderanga omwana mulimu abatalina laavu y'abazadde nga like oba laavu oba nkyogere ntya
love ya bamama yokubeerako ti woba ofunye omusajja nga mukulu nga muteesa asobola okutwalanga taata wange yampa love waleba nnyo ofunye taata ajja kubudaabuda akulungamye kino weeyise bwoti kola bwoti n'ebibi byenkola batabiraba kuba bayabiraba dda okitegedde ne bwe mboggola ne bwe nkola ki aba alabanga kya bulijjo naye omuvubuka ayinza okuwa oluyi naye kati nakyusizaamu kuba nalabyeko funa omuntu sayizi yo mukole n'ekyokubiri bavubuka mmwe gwe woobanga oli mu myaka mito myaka 25 35 gwe ne bwoba toyagala kola fuba okulaba nga omukyala ye akola fe abakyala tulumirirwa Shalom oyinza okuba nga olina ka bizinesi ko kalimu miliyoni 10 nze nkwegayidde omuvubuka aliyo kuguna omulembe kwata miliyoni 5 ofunire omukazi ka bizinesi naye akole kuba ffe abakazi sente dyemba nina tuna kizibu kyogenda kukabira neme kugikuwa okimanyi ate ffe tumanyi okuuma sente nga sinashigula agenda mu bbala nanywa ekinana ekizigo kino wekiba nga kya mitwalo 6 kino nga kya mitwalo 3 banywedde nnyo kano keetaano n'ekirala si kyekyo Shalom nze ntuka mu bbala abantu ngulira omwenge simanyi oluusi gye guva abantu bampa sente ez'obwereere abantu bangulira omwenge ogw'ebwereere abantu bangulira juice ow'obwereere abantu bampa ebintu eby'obwereere ekyo kyonki ngendo tuuka ne bannannyini mabbala bennyini bwenzija bampero kaminga ne wemba sirina sente nga ngambye nnemu emitwalo 2 n'eŋŋenda ebintu byenvayo nga nkozesezza biba si bya sente bya mitwalo gyange 2 kuba abantu bampero kaminga waliwo abuuza omwana obusiramu oba okola ki mu bbaala mba ngenze funa ssanyu because nafumbirwako nga siva waka negamba niwegamba nti natandika okugenda mu bbaala nga ndaba ebintu byange okukyuka yali December negino emyezi gyonna nayi sivanga waka nga sivaawo kati nga mulaba mwenna amawulire waka bulungi nnyo nga tubeera awo nga siva waka nagenda kulaba muzannyo nga tutandise kukyukamu nga nina bye ntandise okulaba neŋŋamba nnono aba ku ssimu ekiro ngenda kugirira n'omusajja jika omusajja yali teyeebaka n'ogamba omusajja asula atunula lwaki sigendangako weekend nengendako out nga teebaka nga akola ki simanyi ng'abeerawo mu ntebe ng'atudde kubanga alina ebirowoozo simanyi sagala kuyingira mu bulamu bwe that's his life buli omu alina obulamu bwe okitegeera naye nga bannange omuvubuka ali eyo woba olina bizinesi ya miliyoni 5 kwatako miliyoni 2 oziteera omukazi mu bizinesi kuba ffe abakazi otugaba banna nze gwogamba bane nteerako gwe data omwana mulwadde nziruka buddusi sukulu fees zibuzeeko omwana bamutumye ebitabo nze mbikola nga sinaba kukusaba sente wembanga nina sente omuvubuka zimba mukyalawo bannanga muzimba abasajja abavubuka ennaku zino mulimu kutwesibako bwesibi because aye naka bizinesi ate oyagala onneetuggeko neetuggaako nga oleseewo miliyoni 5 nti kagattemu negwa netunga koze nkuwa amagezi okwana omuwala ne omusanze afaanana ati amukubiriza agenda akole fa abakyava abakazi tukuuma sente ate tulumirirwa ate mu abavubuka abali ebweru nammwe mbakubiriza abavubuka bangi abali ebweru aganze mukyala wange namugana okukola njagala alira abaana bange omukazi olwana abeerawo nga takola abasajja bagenda mumutwala nga gwoli eyo obonaabona ku kyeyo omukazi mufunire bizinesi emufuula bize akomewo ng'akooye asobole okukulinda ng'ayagala kwebaka bwebasi omanyi tulina okukola kukooya okuma tonadde agoogera nga tolinadde wogera nga essimu okutukukubabirira ng'okooye otayipinza okooye bannange simanyi na byakwogera naye nga kanyiriro ko kalabe kakomyo onyirira neyakwaliza okubba amasuuka tugala akaali alimba nashi nabakuyita omubbi omusajja nampayiriza munabba amasuuka ki bokyegali amasuuka tonyumiza mizigi amasuuka nze tonyumiza nakunyumiza ana iPhone 17 nina na bbiri obadde ki nashinga olina sente zaakomawo omulogo namufulula nasho na iPhone 17 bbiri namba kyakuddawo sirina musajja nga sirina musajja naye bukimu kitambula ate noli ng'olina omusajja tebyatambulanga kozi olina iPhone 13 ng'oli mu fumbo bakyala mukole mwekolerere
baleme babbisa masuka bw'ofuna omusajja si kubbisa nange oli yali anyonya bintu byasobola omusajja wagamba wabba amasuka ga Lwasa masuka ki nabagamba ebyalinga masuka osobola kubba amasuka galimu ebyo ebintu baako nze aje semwale yogeza busungu saayogeza nga busungu byonna byonna byalinga bituufu nze sirina kintu kye navayo ne njogera mu kamera nga kyali kifu byonna bye nabyogera byali bituufu busungu nasho zagambu byonna bye nayogera byali bituufu ayonoona ku buliri nedda onashi bwali busungu ebyo saagala bigendamu byayita nti bwali busungu okulaba alo kankuddire mama Daddy Lwasa yakubye omusajja mbu mami nashigulo nze ndi maama wa bisajja bikulu kimpise mami kyokka sikimanyi namba mpya mani mina kiraya aka namba ya Lwasa naye naawe mwaki oyagala nnyo omusajja oyo ati yeddira nte Lwasa mpijja naye nga nebazeeko kasuku bambi kasuku yambeererawo mu bufumbo obwo yabupikanga atagala mwawukani yapika yakola kyamaanyi okwagala nfiireyo kasuku yali agala ofiire mu bufumbo bambi yali akikola na mutima mulungi nga tamanyi munne bimwetoolodde nyanjagaliza obufumbo era anko mwanjagaliza obufumbo mwanjagaliza nnyo obufumbo walyanga entende n'amenvu mwanjagaliza obufumbo naye bannange naye nange nali mukazi mufumbi mulungi ani njagala obufumbo bwange nange naye maama basajja babi kati tunoonyeyo kati omusajja omulala saagala pozi ngoyagala nawe nkutwaleko ku poliisi ngenda kusiba omusajja yenna ajja mbwa nkoze olubuto omusajja yenna ajja mbwanjagala onjagala biki ate mwe abanjagala n'ebigambo mmwe njana kubatuga tera gweyagala ssente ze nazeeko mukwano buli agamba Nash you look beautiful wano awo Nash I want to meet you wano oyimiridde otya okitegedde Nash this wano buli kyoyogera njagala oyogere na ssente manye nti byononkolera mu ssente ezo njafuna wentandikira nga nejjanjaba so mutajja mbu agenda kukuloga si buli sajja bazibu ate nze ndalirwa bisajja bitategeera byebyoba byebiso okuntuukirira oliko omukisa ombi ogw'ebisajja ebitategeera sikitegera nakukitegeera sikitegeera oba kiki oba byangwira simanyi byebinyangwira bikola ebyo byenjagala mu kusooka gambye biba akitiivu vidiyokolo bizikuba bibeera ne ka good morning message kawalidde nanki naye mu bintu byonna nekyalamu okumala nabonaabona mu bufumbo buli omusajja we yali ayogera juka kiyagamba ekiwala kiwadde n'akajanja nga kikubira walidde lanki simanyi wabiwulira si kirungi kutijja mutijja nnyo nga muli mu laavu nze ntijja ate nze bwe ntandise nga ntijja bwe mmalako laavu nga nange sibyagala ebyokuŋŋamba have you eaten bwe mbeera nze omusajja mubuuza budakika oliwa okola ki nze sibyagala buli space gye nfunamu wanga ntwala mbeera ku live nendeekaana bwe mmala okujja ku live ndowooza musajja kozi oliwa walafe abasajja wowe nga twagala kwogera nga you need me your time nga gwe textinga butextinze naye nga nkuwuliza Nash ntuka nga saagala kwogera nga saaganya kuba n'abantu nga have to find somewhere I rest ate mmwe abakazi you fail to respect that sibasobola bwe batyo nze ndinga musajja ow'akajanja gwosinga okwagala kwotava anti bwe mba n'omusajja mba n'omu mba n'oyo omu kyova olabamu abeera ku gaali kuli buli ddakiika abeera ngaalikwe baŋŋamba abasajja amateeka ku pisi kugani point obafuga nnyo abasajja basirina mpa budde mulala nze simanyi kwenda wemba n'oyo gwemba naye awo nkwagira gwemba naye oba relationship tolaba muntu mulala yenna gwe naye gwe we nalabira nti relationship yaffe abagiroga n'abagisabira nga baali bangi singa walaba message ezaayika wano nga twawukanye n'omusajja banna abasajja bampeereza message basajja mmwe muli babi bennayagalako abaali bankwana bwe twabeeranga mu mabaala bannange baaseka bampeereza message basanyuka nga bakuyozaayoza nawe tukoleyo kapate akati bye mulogo gwe wabula tukole nashigulo kapate awo weeraba mulogo gwe sobola kuddamu oyo shiriki afe tugamba bye mulogo gwe sobola kuddamu ebyo nebaza Allah yampa second chance mu bulamu nali ngenze shalom nali mbafuddeko nawulyako nebaza Allah nti yampa second chance kyovola nazzeemu okwekola byenneekolanga byonna sikyawabulwa obudde bunjagala bwe neebaka
kyova nasazeewo nengamba netaaga naguze ekitanda ekyanjaga environment ennungi kyova nange kana liko nsule mu kibuga wakati ngule buli kintu kyenjagala ekyentunulako nekinsanyusa mbeere nzekka nkole buli ekiddamu okunsanyusa nziremu ndye ssente nga bwe nzikoze nziryeko nali nfudde naawe nali nfudde so njagala ebintu sagala kyagala bintu bistressinga nkendeze emikwano sigaze emikwano ejyanwanira anti era nze we navaayo we nalabira nti abantu we nalingayo kyali kibaluma abantu bangi mikono gyange gyali mingi osatolinze nga mweyagala byamu yanyumanga naye nga ate life teyali musente just yalinga peace of mind naye nga this kyali kibaluma kumpi mikwano gyange gyonna gyali girumwa nga ndi eyo era nalaba enkyukakyuka n'ebyegambo ebyayogerwa nga nvuddeyo naye byonna bibaawo sisobola kwejja ku mikwano sigala njagala naye mmanyawo enkumu n'obamanya nti ono ayimiridde bw'ati ono akulowooleza kino wabonyeredde nebaza mukwano gwange muganda wange Swabra alina saluuni awo ku the mall era yankolako enviiri yankolako enjala the mall building awo opposite Sakyamaliya omwana oyo yarwana entalo zange zonna bonna lukuya n'afuuka lukuya naggala n'ava ku gundi ku saluuni ng'abeera ku simu ng'aleekana n'abakozi okumala wiiki 2 ennungi nga tuli mu byalo tuyiriba ekiganya okira kimu kyo kyegamba ayinza obba express yali akuloga bajjabo nga ebakuloga baali bajjasi lwasa mwamanze nkyawoleza lwasa waffe akula mwalo g'omusiraamu tasobola omwesibyeko buli kimu lwasa anti ayinza obba lwasa so kyalina nebuzibu naye we are friends now otokimanyi gambye namusanga n'omusanga juzi nga mmaze okutereera ne mubuuzaako njagala nfunira omusajja omupya na gwendeeta toleeta mukwano nja kutwala ku poliisi ono gwendeeta wakabi ogamukkiriza saagala toleeta former presidential candidate ndeeta Mubaraka Munyagwa oyo leeta okirabye nze nkuyiiyiza saagala muntu wange abeerawo nga talina muntu ate musiraamu Nashi njagala nkutwale wa Haji Mubaraka Munyagwa. Bako gambye mbadde nsaaga bane musonyi wa. Njagala nkutwale yo. Nsaaga nava ku basajja abafumbo sibaddako. Nati oli mufumanye musiraamu. Taneza akinya. Saaga abasakazi kundoga ndeka. Ojja n'omusawo ojja kwerwana kola walwanye kubana ddala kalo kumeza omusu. Sidda ku musajja mufu, sidda ku basajja bafumbo. Mwagala nnyo omusajja naye sidda ku basajja bafumbo. Makona wa Anikat si mufumbo. Mumpi. Muddugavu alinga jebbi ba papo. Ayogera nnyo ate wa mu kamera sidda ku musajja wa kamera. Makono omugobye completely. Sisobola kudda musajja ali mawulire. Abe tunonyenya tufune yani awo. Naye sinoonya. Acha swagala osweka tempewe nyaku nkuba etonya Nash. Sagala oswenge oli mumpewo. Bo mwalo omulungi. Sisula mu nyumba mbera out. Mzee Eddie Sandy. Mzee Eddie is my good friend. Ali atya. Asangane out nangula ebyokunywa magala nnyo. Mukwano gwange just. Talina buzibu. Tasa agiteekawo musajja mukulu ayewe ekitiibwa ayina mukyala we. Lwasa ali muto. Nze simanyi katambala ke bansiba okugenda ne jjajja nvaako naawe. Naye nga Lwasa nkwagala nnyo mukwano. I love you so much. Simanyi akala kudda wa musajja. Nkwagala nnyo munnange. Tewanvumako. Tewambogolera. Yagamba bugambo oli mukadde mutawanga muntu mukadde. Ngamba nga ndi naye wano. Bamu bino bye yatabuka yali akavalinga mu mawulire. Kubuuza mbeera. Mboli mukadde munda. Kwebikulire. Kulageko ku kala. Mama. Yali andibye of course. Balime kutwala. Balime kuntwala. Amanyi ekyama kyennina. Amanyi ekyama kyennina. Amanyi ebirungi byennina. Ekitufu akimanyi. Nze kyokka kisomuwolerezaamu. Tayomba. Tavuma mukazi tabugula mukazi talagira mukazi. Ng'oli naye ate abasajja abakazi betwagala. Okola buli kyoyagala ng'ali awakutunuulidde. Kati ova kukiziga okumala omwezi osobanga wa black anganze. Naye ggwe. Tewaana bakwala eriwe nalala niwe nasalira enviri bwe mbadde.
Ngolinga nze ngoli muddugavu woti. Nagereza kujebya jana kunyigira. Gotangala. Nyeje byangamba jenja zibishe mboli muddugavu. Wansingo obweru. Nekati kukala jebye eyo. Nziko so mukola ko nafananga gwe. Na yeruka ate nno nkuwana 7 days. Obanga gwe bafumbye mu kyoma ebyo bizigo byerusi. Jebbi na yeruka. Kati wewe kasema gwa doyagira mugamba ebino osigo zaboti waggulu. Ekizigo nga kimenya. Ekyo si bya bizigo ebyo biba bigeza kabina na kushapinga kabina. Onane bya kabina. Obanga birimu ebituli yakabina kalimu ebituli obanga agala kageje. Waggulu kasituke kageje. Ba mu lifting. Mwa oil na cream. Kati akabina kamanyi kokeruka nga kamanyi kaluba. Akabina tukasigira dada kino ekizigo kati kya bakisiga mubiri gonna. Kati kyo kisiga buli wamu ku mubiri gonna making sure nti wenawe no kyesiza. Kyo nakiretanga kya mubiri gonna. Nani wasobola okweruka waneno? Weerukira ddala. Israeli ne weeruka. Lwaki batosiga wesiga olabe. Ati wanza okunyoga bagamba abeerusa munyogoga. Babyogera bogezi tukakkanya. Mbwa abeerusa temuwooma tabalekawo. Ate mwonna buli ayerusa alina ebizibu bya love. Tunira ne mukola business yemu. Singa obadde toli mufumbo. Batoli mukwano gwange. Twaligenze ne tugezesa. Mbaba ajja kuwa obujulizi. Abe sempira ajja kuwa obujulizi. Tumutuma atushikirire. Ne beka wuyanuka. Omulamu ko watunula. Agamba nyabula. Ate bubu kati mwaze ku bwana buto. Bubu obwana mbunya stock mpya. Abo buto nnyo. Oli muntu tafunye kato. Yafunye kasinya 6 vac. Sobola ate. I'm 28. Ninafuna wa 30 to 35. He's 20. Just myaka 8. Abo bana bato. Wabujja kuwulira muddu awulira. Bamukwata. Banga murepies. Sako bange yambulira. Nashiravu ya mwenumye. Rafu yanuma abantu banji. Echa. Bigeze bamu. Ezachi. Nawe kiwalaba. Nze gambe wema nnumba omusajja. Nze wema nnumba omusajja ebyo si bye nnumba. Okitegeera. Nze njagala mirembe ku musajja. Nabudde. Ebyo byonna nze sibitunuulidde. Obola okuba tebamuzaalira kyova bayanyiiga. Nze nzaala bw'okyoka nsasanya amagi bwentyo. Sisasanya amagi gange sigadiibuuda mukwano. Omusajja ali akwagala. Byonna ne twayogera nga ali lubuto yali ng'azimba kintu. Ngenze nga nzaala. Oba ajja mu lubuto lwa Lwasa. Sijjamu mbuto. Ndi musiramu sijjamu mbuto. Era we lujja wekuba kujja mu lubuto. Alijjemu olwoyo. Yatwala omwana wange. Naye nze sijjamu mbuto. Abasajja. Ebibi bisiŋŋana. Naye kuwasa ne bajjani goga wano ekalo nyoso omuddiramu naye ono yesisobola. Sina gwe nsobola kuddiramu mu bonna. Naye katoso akomparinga muntu yali atwala bulamu bwo na wa bivumo. Oli yanvuma ekisembayo naye teyayagalako kunzita. Ate oganyo byogera. Lwasa ali agala kutta naye oganyo byogera. Nvaako. Wawona wahiringa taasa omwala ayinza omugwamu eyo. Lwaki mutaasa? Yetafuna sanyu. Lwasa yetafuna sanyu. Sagala kudiscussing ku Lwasa. Natumanya ogamba ali agala kutta mu ati yali agala kusa dda yakutwala mu lubaale yakola ki? Sagala genda mu ebyo. Kyobula nali sagala nakola interview wali eri sagala genda mu ebyo. Zibagaye Lwasa musajja mulungi, Lwasa tayomba, Lwasa takambuwalira mukazi, Lwasa mukazi amutuna butunuzi nakola byonna. Oba ne Lwasa obofunye esoddere liri awo eryokujogera ewaka. Lwasa sodde. Nanti era tekyenyenya kibeeraawo gwe n'okola byonna. Tukasaba ngo so kirabirira n'okubogeza emmere. Jakobo kijoga gye kyakulagirako obwereere. Sa kijogako. Mukazi ajoga tayoza ngoye. Nze nayoza ngoye majjanga ngaroza ngazo zonna zaddugala. Nganjoza nga nfumba nga nyiga emmere nga nsimula ennyumba okuva ggulu paka wansi. Nga njera olujja nga nkola buli kimu. Kati engozo ze walekayo zikimayodde. Kakati we navaayo after some time nina omuvubuka yalinga atukolere waka gwe nali naleeta ono gwe yavuma yamuyita Smart jengere yamuyita ate ayina kyeyamuvuma mbu Smart kyekirimu amajini gange. Mwenna mweroganga. Gwe ng'ologa omusajja nyalota naye akuloga. Nze siroga musajja mpoma buwoomi n'okukola empisa ate Lwasa amanya n'okufukamira.
nali nga nfukamira nnyo nga nkola empisa nga ndi mukakkamu ng'ofukamira Lwasa nga buli kyemusaba kyansaba kyemuwa ebyo byokka binjagaza omusajja kyosaba ndi mukazi mulungi kati bwe ngattako empisa ate oli mweru ez'okuleekana kuno ndeekana ku internet naye ku ground mukwano nanzikakkana kati oyo omuvubuka yajjayo ebintu byange natize bwe nadduka namulekayo kati after 2 weeks yaddayo nakima byeyakima byeyasobola okukima nze navaayo nansawo nakwata ku kasunso kya mmotoka nenfuluma nenvuga nenziruka ku saa 10 sina kye nafuluma nakyo just simu kyaja n'ekisunso ky'emmotoka nekyedduuka nafulumira na mu night nakwata ku kasi kyalya nenjetekako ku ngulu bwenti kiki ekyabaawo byaliwo era byaggwa lwaki odduka saa 10 ez'ekiro byaliwo era byaggwa era omanyi ebintu byonyumya mu lugero eringa firimu byaggwa byaliwo buli omu ali mulamu bwe ndina abasajja balala mpepeya nabo tulya buli ssente naye ali erina abakyala alya buli ssente abeera mu makidomo nga yeyagala abagala akazigo kaffe kano kenkutte kannako kano kola bwe yasirira obugalo abaasirira obugalo bwe baayuzayuza bwe baayubula bwe baayokya teekako ako nnaku 5 0707 67 03 2 oba 0764 52 5619 on your national soap obanga ye oba half cast omukyotala naye nga n'ebyabaddugavu tubeera nabyo n'ebitangaza tubeera nabyo ne kairoto tubeera nabyo naye kati bino byo byange nga bw'ogamba nti abaagala okweruka nga nze ekyo kyesiga kikyo era kyesinga okulanga naye biri ebitangaza ebikola yerotoni ebyabaddugavu ebyembala bibeerayo jebbi omwakazigo ki jebbi anti sibayi kyayagala amunyulungemu kablaiteninge bino byamaanyi nnyo ate ku jebbi baba batagenda talina kufuuka ate muzungu asaana kutangala butangaza jebbi oziraba jebbi nako yazeruka n'abeera mweru nga lwaki tayiruka abasudani nga nze mpanya abasudani ebizigo ne batereera ate mu sudani layi tetugasukira naku tujja kweyongeza nashigolo gye buddako awo nga awonyedde ddala nawonera ddala kuba oli muwandiika katabo surviving Lwasa bane nkawandiika mujja kalaba katale tuwandiika katabo kuliko surviving Lwasa oba nkwefulanka ntambi kirungi kintambi ale kyakirina empisa kikaka kisingo naye kirina banga kirina babbebi ntambi bakazi amusinga ki mwasimbe vivi asimba oba asimba naye nkufunire kintambi kikukolera kyanikolera nesida abasajja ba kamera entambi so kamera jesaba olumala okukola nga mudde waka nga mulaba munnyo wakimwenna n'entambi oba nkuwe musimeya amumpi nnyo mumpi ate ate abaanvu tobaagala abawanvu basaddaaka naye bonna otambulira mubampi kuba nono Lwasa abadde mumpi naye era emusimeya amala bumazi si mumpi nnyo amala bumazi newe so amala bumazi naye saagala kumeya n'entambi kamera kwetugenda okufuna saagala akatawaddako bakata surviving Lwasa kagenda fuluma essaawa yonna nashigolo yakawandiise nga yeekulisa bye yayitamu myezi 8 ejjennaku amaziga okukungubaga okufiirwa ekisiraanyi okuddugala ne bankolera n'olumbe ne musajja oyo Lwasa owangaale mukwano yakolera pate bye nashigolo yali amisinga ne kati amisinga kati omukwirako akwata mukubire mugambe ki mugaye I miss you can't we make this thing again kitwale nti yanziika yakola olumbi yazika n'akola n'olumbi Lwasa naye naye azadde abaana bawala ekimenti azadde abaana bawala tokolimi ebukolimi ate azadde abaana bawala buli kyakola abaana b'abantu abaana be bagenda okisasulira ekyo si kikolimi ekyo si kikolimo si mu bubi ebbanga lyamaze nga yambula abaana ab'obuwala nga bayisa mu byabayisizza tebisobola kugendera awo ozabisobola kugendera awo byonna wakiri bigenda bazzukulu okimanyi era abaana balabye nnyo byonna byakoze abaana b'abantu kale tukakoze kiro nga obudde bukuttekuttemu kabadde kamangu naye tumusanze ku dduuka awo abadde nga nice to way ate nga n'okuddako ewa bakuli asooka atimezi gajja kirange naye atwadde ka interview akalungi kyensuubira mbona kyoyizemu abagambye muve ku basajja abafu bave ne ku basajja abatali ba myaka gyabwe abasajja abazeeyi mutandike okwekolerera mutandike okukola bakyala beeramu n'omutwalo nga gugwo okusinga emitwalo 10 gye bakuteera ku kameeza buli lunaku ziyinza okukulakira mudda nze nina omukyala
mumanyi mu byempiseemu abantu bangi babeewunya engeri gye nabazzeemu okusurvivinga kati abantu bangi nnyo abajja mu inbox yange omukyala yazze nangamba Nashi ntaasa omusajja yeebaka ku baana bange ow'emyaka 6 n'ow'emyaka 4 yatusaddaaka yatukola ki abasajja bakola ebintu bingi mu maka tebeeza omusajja okubanga yeebaka n'abaana ono ow'emyaka 6 yamwebakako mu bane mu kabina mukyala abeereyo namugongo tamute ku poliisi byali biwanvu nnyo kuba omukazi aba tayagala kulaga musajja nti abimanyi najjanjaba abaana n'abajja ewaka waliwo n'omulala nze nina inbox essaawa zino ziri bwe ziti Nashi ntaasa abasajja bakola abakazi ebintu oli naagaba omusajja bukyanga abeera naye mu nnyumba teyeebakangako naye ng'abeerawo yamuzira oli yasooka omwebakako yamutwala mu loogi waliwo yaŋŋamba ate buli webagenda okwebaka n'omusajja mu mwezi abebaka naye emirundi 2 naye basula mu woteeri beegattira mu woteeri tebeegattira mu nnyumba banenze ndabye ebintu mu inbox ebizibu mu bizibu by'ebisoma abantu bampeereza inbox z'ebizibu abantu balina ebizibu ogenda bikinyumiza mu interview eddako ebizibu by'abakyala wabi n'abakyala si wabi tugasika nako olwaleero mubeere bulungi twagala nnyo till next time mweraba